Kakati ntandise n'akatambi wali akashera gashumba kosa ate ne Mr. Kasuku wali wonna muganda wange gwe alaba Jamina Teyugi. Bwe twogera ku bantu abasinga okunyumirwa obulamu oba abakyala abasinga okunyumirwa ate obulamu wali wansi w'enjuba, Shira Gashumba tosobola kumwerabirayo era nga bw'olabaawo ali mu kunyumirwa kye bayita life. Omanyi kyakoze era nga bw'olabaawo afuuye dollars empitirivu $1,000,000 nga w'ozirabaawo nga azifuuwa Kasuku wali wonna nga bagetinga crazy era nga bw'okalabaawo. Kansoke nkweko katono nnyo akatambi kano ate mmale nkomewo mu ddakiika ntono nnyo. Munnange ate we lubadde weerutyo nekyekingako wali ku Wizo ne Palaso muganda wange. Jjukira nti nno vidiyo zo leero ze nkuleetedde era nga wali ate eyasoose kosa ate neeno eya Palaso ne Wizo kubadde kunyumirwa era nga bw'olaba muganda wange gwe alaba Jamina Teyugi. Palaso ne Wizo ye nga w'omumanyi muganda wange ye agetinga ate crazy wali nnyo era nga bali mu kulya kye bayita life. Wali ne zi wine ez'ebbeeyi era nga bw'ozabaawo wine zino nno za bbeeyi muganda wange era nga w'ozaba awo nga olaba Palaso eyo gy'akutte ya bbeeyi nga bw'okiwulira muganda wange gwe alaba Jamina Teyugi. Kansoke nkweko ku katambi kano ate mmale nkomewo mu maaso.